agenda kwetwala wamwita otya ku dictator Selector William akivuma bingi. Tubalamusiza mwenna abalabi baffe abali ku Mwattu TV, abali ku Good Talent n'abali ku Yeekolera. Nate tukomyewo tubebaza omulimu ogw'ettendo gwe mutukolera ogw'okufiiriza okwerekereza obudde data ne mutulaba. Mukama Katonda atubawere kintu nsinga okwagala. Amannya apitibwa Omwana Soda. Nate tukomyewo ne mukadde waffe. Ekyo kitibwa nze nakikuwa taata. Neesiimye munnange ekitibwa kiva wa Mukama Katonda nkitwala mu linnya lya Yesu. Alhamdulillah. Omulabi waffe agala kumanya Nate gwe ani? Nze Yeekolera. Nga bulijjo. Basudde yagamba nti ne bwe soogera mannya baddewo ebbanga muntegedde. Bwagala okunyumirwa Yeekolera n'agamba ku Mwattu TV tovaako. Mwattu TV eri ku YouTube, Instagram, TikTok ne Facebook. Boto ne Good Talent nayo gyeri togisuulirira bakyala baffe abo ne Yeekolera tubangako. Mukadde waffe tubadde mukyala namba 2 mukyala namba 1. Ebyo biwamba abawuliza abaffe bajja kutusalirawo. Twakutegeera oli musajja ategeera music. Tulina abaana emiji gy'emito naddala ffe nga nze bajjajja Biini ba Abe. Waliwo abayimbi be tukoze tuwulira naye nga tetubategeera era nga tetumanyi baatandika batya, embeera yali etya era amaanyi gaabwe gaaliwa. Waliwo ekibiina ebiseera ebisinga ekyagambibwa nti kikyali kisinga okuba eky'amaanyi mu Uganda nga kiyitibwa Eagles Production. Ebiseera ebyo abamu abategeera ennyo tuwulidde Golden naye abamu twawulira Eagles ne tetumanyi yatandika etya, baani abaagitandikawo. So olwali tukuleese wano ku Mwattu TV, Good Talent ne ku Yeekolera osomese bannayuganda Golden Eagles Production etandika etya? Kakati okusinziira nga Lutaaya bwa Nnyonnyola oshege Lutaaya bwa Nnyonnyola Bassemakula bwa Nnyonnyola Eagles Production teyatandika nga Eagles Production. Yes, waliwo abavubuka abava mu Emitozi be ba Misachi ba Sekamate n'abalala abava mu Ivory Band ya timu Kizito be ba Seruga ba Mayinja bali ate eno mu Wakatolo Bwama bwe batwe batandika Eagles naye nga ate nabeera Eagles yasooka kubeera Gibros kitegeeza Geoffrey and Brothers. Yes, Geoffrey and Brothers. So kakati Geoffrey Lutaaya ndowooza ali 97. Ekibiina ekyo bakitongoleza ku Apirandi ekibuye. Amani basudde abatongoza. Ekitegeeza bagenda okujja nga akyali mulamu. Basudde abatongoza nsudde ali 97 ku Apirandi ekibuye. But Geoffrey na tulumya oluyimba baluyita baami mwajaabwe teepu eyo yasooka ne bamuwamu akakadde HK yagigula akakadde nsuubira ne kamubunya emiwabo n'akateresa abantu 5 ku lunaku lumu. Kaali kanene nnyo ebiseera ebyo. Kaali kanene ate ye yali muto nnyo muvubuka muto atalina byakkakozesa nnyo era yalaba nga kyamagero kubanga yasooka n'akateresa oba Misachi n'alaba nga ajja kabba n'akamugyako n'akatwale wantake n'alaba nga bajja kabba n'akamugyako kwegamba n'abunga n'essente ndakono w'emigaati. Yes, bandi mukulu we. Kakati oluyimba tepu yatuuka ate abaguzi b'ennyimba baali bassenga bakasiukira ab'amaanyi ate ne balaba nga egenda bakolera nnyo. So kyebava batuukirira Lutaaya kasiukiro n'agamba Lutaaya oyagala ki? Chanti tepu twagitunze dda nti agenda oginone batwalire ssente zaabwe baweeremu n'amagoba genda oginone gireete wano agikomyawo n'ambuuza oyagala ki? Nti njagala taxi kuba njagala daily income. Yes, ne tepu ezinaddako nja zibuuza yeyo taxi gye muwulira yabalangiranga ennyo natunda taxi yange biki. So ne batandika bamisachi ate nabo okuddamu amaanyi munnaffe akikoze naffe tugenda kukola ki? Ekitegeeza ebiseera ebyo Lutaaya yali w'amaanyi yabasooka okusamba akaki. So akati ne batambulira mu Gibros kati Lutaaya oyo yali bakwatagana ate ne Mayinja
bakwatagana ne Ronald Mayinja yali artistic director mu Diamond z'essembe ey'emizannyo ewa Katolo Bwama MP eyawumbula kakati aba sporting nagana naye bannaye mulina ebitone naye abantu eno gyendinze bakola ki bammenya naye mujje tukolere wamu kakati Lutaaya n'asitula kuluye ne bagenda ewa Katolo Bwama ne bakuliyetingawo Diamond Z production era Katolo Bwama si yakuliyetinga Diamond Z production. Diamond Z production yakuliyetingibwawo Lutaaya oli yatonda linnya naye nga idea oba script yokwatambuliranga Diamonds yali yani ya Lutaaya ne bano banne be bagenda abaana abato be bategeredde omuntu omukulu tekwali musango kuba ye yali nnyo ng'amannya gamalya mu katemba omutiretingira mu kube musajja munamusamiggo bannange kabaka bikagumya mugongo tubadde twagala tutambulire wamu akati munnange time yatuuka omanyi Katolo Bwama oyo azimba omutima omwe otegereza ennyo ayinamu ku ttima that's why era mumuwulira ng'avuma Bobi Wine ebiseera ebisinga era otuuseewo era mulaba ne waba ayogera ku Bobi Wine ayogeza ttima ayinamu omutima omulogo oba kasajja omulogo kati atuuka time nga bano abaana bo bakimanyi Lutaaya ye boosi waabwe bamiisa ati bamayinja ng'era gwe bawulirize ennyo Katolo Bwama n'azimba omutima kyava abayita ne bakola meeting kakati mwenna njagala musaba omulimu mu kampani muno buli awulira ng'okyagala okukolera mu Diamond production wandiika ebbaluwa esaba omulimu nkola ya bizondo owange ovugondagawa kakati Geoffrey Lutaaya kyava agamba alenze nsaba omulimu kye natandika ekintu kyaffe kyennyini nze nno nze mutabani wa Kabogoza sisobola saba mulimu mu kintu kye nakola ki kye natandika kakati munnange bwagamba nswasa mulimu gwe natandika ko Katolo Bwama Geoffrey oyasama ki avumye olwo situka ogende oyogera ngani wano osegeera anyway senga Geoffrey Lutaaya abadde wano nandirese ye n'akoleeza n'abennyonnyolera ebintu ebisinga naye kataliiwo kakati munnange kyava mugaa situka ove wano genda oyogera ki mu lukiiko Geoffrey kyava asituka ati aba afuluma kyava mugamba naye mukama wange ekintu okiyiye abo bonna wadde olaba bali awo naye emitima gibali ki eno kigenze nange era nkukakasa ekintu okoze eki okiyiye bwate Geoffrey Lutaaya ne banne bwate Geoffrey Lutaaya bwagenda banne basala busazi Katolo bwabe yaddamu bagamba byabayita kuki mitwe then ne bagira ne bakwatagana olwo ne Mayinja aviiriddeyo ddala eri ne bateesa tukoze tutya Geoffrey kyava aleeta erinnya tugituume Eagles Band kuba kale awo tebaali tebakyebuuza tukoze tutya kuba ekyokukola kwali kuyimba ne twegasse tutya banoonya linnya libeeyita Geoffrey kyava aleeta Eagles Band Mayinja kyavaga akijja kunyuma nnyo nga kiri production ngeri gye babadde Diamond production bwe batyo bwe batandika kakati ne bagamba naye tukoze tutya ebyuma tetulina kino kati Geoffrey yalina taxi kyava agitunda ne bagulayo ku byuma ebikola ki ebyebakozesa ebitandikibwako era yeyo gyowulira gye yabalangiranga nga baawukanye ebiseera ebyo omuziki baalinawo misa kyoyo oba yalina Ntomedde ne Benita nga Mayinja amaze okufulumya I think Necklace omuziki baagulina nga Lutaaya nnyimba zaaliwo nga ne ssente bakola zaali tezinnajjazo naye nga byo ebireeta ssente byali bimaze okukola ki okweyoleka so time yatuuka ne batambula obulamu ne bubanyigirizaamu ng'abantu ne batuuka time okugendako ewa Marvin Ssemanga awo beeyazikeko ebyuma olwo ebyabwe bibalemeredde bwe bagenda Marvin Ssemanga okweyazika ebyuma bagenda babyeyazika bwe babyeyazika babitwala bakola kati mwabulamu akantu katono nga boga nti ku microphone eno kuliko akantu akavuddeko kamu nekabula kitegeeza nti gundi eba ekoze eki seti yonna bw'otakazzaamu eba tekyayogera kakati bwe bagenda okuzzaayo ebyuma omusajja ne bamunnyonnyola nti mukama wange ebyuma bikozebwa ebiti itsoke bambi tewali buzibu naye musayininga eko wano kyakuuma ako kabulidde mumikono gyammwe ate era nabo kye bakolera ddala obuki obulungi kakati munnange wayita emyaka ebiri omusajja abakuba mu kkooti bano
babuza akuuma kange basayininga wano nti bajja kunsasula naye kakati myaka 2 ebima byange tebikola banviriza miliyoni 2.5 oba tuli mu 22 ndozo manyi tekitegeeza mu buddo sente ezo omanyi tekikola ki tekitegeeza so basajja batu balaba tebalina kyakukola ne bapanga ekyokudduka mu ggwanga ekufuna fake visa entebe z'abayisaawo nga bwomanyi ebintu bye Uganda munange okuva Museveni we yajjayo yakola ki yanoneka ebicupuli bitambula nnyo okusinga ebintu ebiramu ndoza kuva dda entebe bayitawo ne babanywera e Nairobi gye babakwatira okubazza kuno nga badduka musango ne babazza kuno ne babeerawo ku Jinja Road ate baava ne bakkanya n'omusajja bamukolera ebivulu n'abakubise ebivulu kivulu ku kivulu ya ndoza bajja n'oluyimba ne chance nalubega ebicupuli andi ne chance yaliko Misa Chao n'akuba oluyimba Eagles mwogere abakyala baneeno kuba waliwo story yatambula emabega wakati wa Kasalini kusaasira n'omukyala waziti Nasolo nga beerangira kati n'abayo n'atugamba abakyala bano mu kutandika Eagles tebaalimu abamu babaleetanga bulesi bajja busi bonna bajja ne basaba emirimu abadirekita be bayagala ne babeesiimira naye nga Eagles yatandika n'abasajja abakyala bakirabulabi nti beetaagisa luvannyuma naye nga tekuli yaliwo tubadde twagala otutangaazeemu enzija y'abakyala bano abamu bagamba babasipootinga nga nti gweolina akabina kanene tusobola okukola kapo noono gweolina gundi neeno osobola obeera noono Eagles walingawo omukyala bamitanga Namugambi yali mukyala wa Sserugga ebiseera ebyo ali kusaasira bwajja oba Sserugga n'amwegwanyiza oba kusaasira yeegwanyiza oba yamwetega ekimu ku byo ne batandika okukuta Namugambe n'amanya ne balwana kakati olw'okuba eno yali bizinesi aba Eagles balina okusalawo naye asinga okugasa kampani yali kusaasira kyekyo olwo ne bagoba automatically alina okuvaawo kuba yali taleeta ssente mu kampani kati mukadde waffe abasajja abo nga tonatupimira oba tusooke kutupimira buli omu amaanyi ge we gaali omu ku omu naddala baba bakitandikawo nga tunayingizamu bakyala kansooke Sserugga ate nga tawulikika nnyo sorry kansooke Sekamatte waliwo abantu mu kampani abaleeta moral osegeera nga Misaki bwakutunula kajja kuyimba nga gwe mulimu gw'omukulu mu kampani Sekamatte abantu bayinza okugamba yali talina nnyo mugaso eno naye gwe weebuze lwaki yali director era n'erinnya lyali terisound omanyi kyoba yali mood selector nga bw'omutunulako mwenna ate abakumaakuma naye mwa mwagala kubyeyisaamu nga yabawo ng'omutabaganya then tudde ndowooza ku kyani yasinga nga sinagenda kubonga abantu Eagles nkimanyi ng'ekibiina ekikyasinze oba ekibiina ekituufu mu byafaayo bya music wa Uganda nsonga kizoyinza otutuuka okubacking statement eyo titubadde n'ebibiina nga bwe nabagamba Firebase Crew ng'asingamu amaanyi His Excellency Bobi Wine ne tuba ne Gagameero ng'eyo Bebekulu ye Gagameero ne tuba ne Lion Island nga Kamiyoni ye Lion Island ne tuba ne Good Life nga Radiant Wizo be baki naye gwe obadde okimanyi nti Eagles production abasajja abo ne baali tuuse ne bawummula bonna abasatu ab'amaanyi nga Eagles yasigaza omusingi yo Eagles yali egenda sigalawo be basajja abasooka okucreatinga ba star ate band zinga za Afrigo ate Afrigo yo olina wosooka n'ogiteeka shege nti bwe muba mukola comparison zammwe n'abantu kabaka tebamukompeyalinga asooka ye n'akola ki ali mu kiti kiki adde bali kati ye Afriga erina kusooka kuddawa bali nga twogera ku bibiina by'e Uganda yanjawulo so Eagles production yaleeta basita bangi yagaggawaza abantu bangi otegeera so bw'otunulira ebibiina nga byabasse batta be bagagga be bamanya Kabuladda Lukwata kulabako banyini bibiina bye babeera abagagga te Eagles ekyo yasooka n'ekikola ki n'ekimenyawo so Eagles buli omu yazannyanga paati naddala kwabo abasatu Semakula Mayinja Lutaaya Haruna nga tomusoma mu mboozi si director ndogera ku ba director ba founder kati Misa Semakula oyo mulaba yali taata wa Eagles papa ye taata wa Eagles yalwana entalo za Eagles osegeera kati gwobadde okimanyi nti Eagles eyo yayitibwanga b'amayinja
awo nja tutuukawo naye Mr. Kisemakulu oyo yalwana entalo za Eagles bagenda kwokya wano ebyuma ye nayiwawo omubiri bagenda kukola kino nze nsijjukira ekivulu kyali mityana eyo Mayinja yayo w'amaanyi era bulijjo kakati munnange aba aluddewo okutuuka aye alina okuggala ekivulu abantu ne batandika okwekyanga ne baagala okukasuka amacupa ne baagala okukuba ebintu ng'ebyo kwonoona obutebe n'emizindaalo esa kinaaluyimbayimba gazibikira eddibu ng'oli tatuuka agattewo era abantu ne bagamba twagala ani mayinja kakati Mr. Kikyava akwata essimu n'agiteeka ku kazindaalo bw'ati mu loud speaker mayinja okimanyi nti ebintu bino ebyonoonebwa gwavunaanyizibwa abantu bagenda kwonoona ebintu olw'okuba gwe n'agamba ndi wano bwe wati ne bwe wati ndizigoti mayinja n'atuuka kitegeeza ku olwo Mr. yasevinga ki yakazannyawo yasevinga Eagles production kati mayinja oyo bonna yabasinga amaanyi olw'ensonga yalina ekitiibwa kye yali yeegulidde nti yali advocate w'abaavu ntegerekeka alinga awolereza nti bwe yasanga ng'emboozi mu kkubo bwe yasanga ng'abantu nga ateekawo embeera ejjayo emboozi eyo n'ayimba ku kiriwo kikwata ku bantu Mayinja yakwatanga nnyo ku mitima gy'omuntu era ezo z'ennyimba ezamufuula Mayinja yeetikka Eagles production nga bw'oba oyagala okudefininga Eagles production nga tomaze budde bamayinja nno bajja ewaffe bamayinja bagenda kibibi bamayinja bagenze e London nga nekikwetaagisa kukola ki banne gye bayimbiranga ku mukwano era Mr. Kyoyo muwe ekitiibwa ye yalwana n'ekigambo bamayinja akifuule Eagles nti ffenna tukola ki tukikuba wenna weetuli olwaleese siggo nsiimira naye luli yali bamayinja naye ng'ekigifuula bamayinja nti mayinja yali eddoboozi ly'abantu mayinja ye yali omuntu omuzindaala abantu kwe boogerera ebizibu byabwe era y'ensonga lwaki mayinja olwaleero ojja kwesanga y'omu ku bannayuganda abasinze okukyayibwa kubanga yayiwa abaki abantu nti bwe yagendanga mu bitongole by'ebyokwerinda byonna byonna oyimbye tuli ku bungenge jjo nnyonnyole kino nze munnange sinze mbyogere by'abantu be bakola ki be babyogera oyimbye Africa jjo nnyonnyole ku kino nti bantu that's why nina question eri muganda wange Mayinja kubeseza ennyimba ezakuula mayinja tuke n'okwetikka Eagles ennamba Ronald Mayinja abantu waddayo beebuzeeko ng'oyimba muzeeyo akalulu oba obungenge bwe baggwawo mu nsawo yo nolowooza neno buweddeyo byabaffe ne bulijjo ga ffe tukutuma era omala twebuuzaako olwo watwebuuzaako that is the question ayinza okubeera bannayuganda bawagira muzeeyi ababeebuuzaako ne bajja n'akibakubirawo ne luli baaliyo naye nga be batono ndowooza obudde obwo ng'era nakati bwe kuli kuba buli lunaku omuntu weeyongera kukaddiwa kugenya kuggwamu maanyi obadde okyaba tusomera omukono so Ronald Mayinja ekyo kyamufuula ow'enjawulo okubeera eddoboozi lwakuba yamala n'ayoza ale n'awunzika nga yanisemu ki mu ttaka kati Geoffrey Rutaaya yali mulangira naye ng'ate amaanyi ge gamuli munda Geoffrey Rutaaya ye musajja eyakulowoozesanga nti munafu nnyo mwe b'amaanyi ennyo naye ng'ate omwetaaga nnyo akuwa ekitiibwa amaanyi ge tegaabanga ku display nga gamuli munda akola kirangira bindowooza be ba Jeff Kiwa akola atudde n'akolera ku biragiro n'akolera ku kino Geoffrey Rutaaya amanyi okumanaginga bizinensi n'erama ayinza okuba teyayimbanga bano kubenkana ayinza okuba teyazannya kubenkana naye ate omutwe gwe gwakola kinene mu Eagles nti bano bakozesanga nnyo emibiri n'amaloboozi ye yakozesanga nnyo omutwe nti bwe tuyita wano tutuuka wano otegeera kakati ki ayinza okukuleetera okukulowooza nti gwe tomwetaaga naye ng'ate ekyamazima omukola ki bw'abulawo omwetaaga that's why yagenda omu ne bagenda bangi naye owulanga era amaanyi baasigala bagakola ki bagenkanya kati oyo ye Geoffrey Rutaaya kakati Geoffrey Rutaaya ekirala yalina eddoboozi eriri sweet Geoffrey Rutaaya yalina eddoboozi ng'osobola okuweereza oluyimba lwa Geoffrey Rutaaya omukazi yenna gw'okwana n'akukkiririzaawo ndowooza tugamba alina kuba akyaliwo tugamba alina ogamba yalina andi kati eri yaweerezaayo nnyo kati aweereza bantu ku ground yaweereza nnyo ku mpewo kati aweereza physical
Ashagera yalina eddoboozi ng'akayimba ka Lutaayo omukazi ne waba kukyaye bano abawala betukwana ku kyeyo bakadama bange betukwana ku byongezesa bugezamukwano gwewala seeka gumenya osegera ompita mmere kakati nga kakayimba bw'okaweereza byebyo waali ku kyeyo agamba bannange yeekolera njagala kati ye Lutaaya wasobolanga omukozesa okukwana omukazi oba okuzza omukazi anobye mu maka olw'eddoboozi eriri switi era Geoffrey Lutaaya asobola okukulowoozesa nti yali asinga eddoboozi mu byonna naye ate weewaawo yalina eddoboozi eriri swit naye ate Mr. Kisemakula yalina eddoboozi eriri sharp. twawulire wakati wa sharp ne swit. Eddoboozi eriri swit likoma olwo erituuka nga lirina byetitasasobola kukola naye nga ddungi wonna we likomye naye ne wabaawo eddoboozi eriwagale erisobola okuba nooti zonna okwambuka waggulu. Leka nkuyimbire oyo Mukama talekulira. Kati Geoffrey Lutaaya ayinza okuloosa nti asinga Mr. Kisemakula eddoboozi vocally, but vocally Mr. Kisemakula Geoffrey Lutaaya talina wamutuuka kubanga Mr. Kisemakula eddoboozi ye teririnaako nsalo ali versatile terikoma lirina gye lituuka ewala ne likuba ne ligenda ne waggulu mu bwengwe osege yenjawulo eyo. Kakati oli yabasinga omutwe mu bufunzo ono yabasinga eddoboozi eriwooma n'okutabakanira bizinensi ng'akozesa omutwe gwe. Ono yabasinga okuyirawo bizinensi omubiri n'eddoboozi erirungi n'afuuka taata wa Eagles. By the way, sina taata Eagles Misach ng'ayita mu Eagles yeegulira ekitiibwa mu music industry ye Uganda ng'oggyeko kati b'amatovu. Olwaleero Misach ye muyimbi ayogera abayimbi bonna ne basirika awo bakamiliyoni era ye taata w'abayimbi nti buli muyimbi afuna ekizibu abafunye entalo tugende wa Papa tutawuze papa tuwe kawunga teri ayogera ku mayinja oba Lutaaya lwa myaka ayina omutima omuzadde okukuŋŋaanya wadde Eagles yabalimu okukuŋŋaanya era ne mu Eagles andi buli kintu kituuka ne kirema osegeera n'okisika n'olaba nga kikoze eki kiganye. Kakati mayinja ye kye yabasinga mu ntegeera yange gwali mutwe gye basudde waabwe nga mujjagujagu gye basudde waabwe ng'amanyi okuyiiya nga talina nnyo ddoboozi talina nnyo bukulembeze talina nnyo mutima gwa kampani kaŋŋambe ngezeza bugeza naye ng'ate alina omutwe okuleetera kampani emirimu nti ebintu yatunuliranga bitunulire bwati n'agamba wano waliwo omuki omulamwa n'aguyiiya. So ye abasinga peeni Lutaaya abasinga okubala bizinensi n'eddoboozi erikwana abakazi. Misach yabasinga vocale n'okuyimirizaawo kampani kuba amaanyi ga kampani gonna gaadiri mu Misach. Ekyo kyenyinza okukakasa yali omugezi kubanga abaana bonna abaalimu abasinga bajja wa Misach. Osegeera ndowooza ku bimu ebigambibwa abavubuka ennaku mu twayagala nnyo ndowooza balina ekika kya music kye baconcentratingako. Music omulaba baali tebamusobola bandi abo nga basobola bandi yekka. Simanyi ekika kya music kye bayita bandi okugjako mu ntegeera ye ey'ebintu naye oyo abalumba ali fused mu sukuusi sausa n'ebirala naye bano baateekamu ekigambo bandi abali awamu ne bakifulula ekiki ekitegeeza style ya music gye bayita band music. Actually babikulyeti nga be babaana ne Dr. T ali producer waabwe tukituuma ebbandi era nabo tubeebaza gwate olaba tulina kadongo kamu naye nga just kigambo bugambo ne mukikulyeti nga nekitambula era nekikuba. So nabo osanga batondawo ekyavu. Eagles production oyogedde ku bantu basatu abalinga ba director badde njagala otubuulire ne ku basajja nga ba Aruna wana balina ettofaali gye baagattangako ku Eagles bo bayambiranga wa Eagles ekyabaleesa era kugiyamba nabo beeyambe. Amaanyi gaabwe gaali mu ki? Aruna mu biru asooka okukaabya ng'okwana eddoboozi eryo. Aruna mu biru yalinga omuzannyi wa firimu bakita okwambala karakita. Yingira karakita y'ekintu ky'oli mu kuyimbako. Bw'oba olaajanira mukwano laajana
bwoba owaana mukazi obanga oli mukusaba mukazi todumira era waliwo omuyibya nina wewe tuzinebaby kutama tutaba art olubanga ayagala olepinga omukazi oluba oli si art mina wewe tukugambye kutama oba oyagala mukwata wuliriza oyo mu art bweba firimu eba efudde kuba omuntu ali mukusaba alina okuba omukakkamu osegeera kati waliwo omukwano gwange Mayanja naye ndowooza obulema bwe bwava mu ddoboozi lye ngaera basudde bwe yali nti omukwano gwamukaluubirizanga nnyo kati ne Kamyoni alinayo akayimba ke bayita nkwagala nnyo munnange ambula ndabe kabitewa mwenya mukaseko kange kati ate ajalu nasigaye nti Kamiliyoni oba tamanyi kuyimba yasinga yasinga naye obunafu bwe bwali mu ddoboozi lye ngera bwe nabagala kubasudde nti eddoboozi lye mu mukwano lyali biki kati Aluna mu biru yayingiranga karakita mutonyanga ngenda kaba ochegeera akayimba ako nga bw'okaweereza omukazi n'omugabo otanja baina obuyimba bwa Aluna obwo bwankwanira abawala nga nze siina budde bwakwennyonnyolako otanjagala ngenda kaba gwe yali omuto ochegeera kakati oluyimba lwa Aluna mu biru lusobola okusiikuula fiiringi z'omuwala yenna mebyeyo gy'olyonga n'ebirala taata omulungi kati Aluna ng'asobola okutta aye wetwogera ku kyeddoboozi erikwana ne lutaya simuleeta oteeka bbali awo nteeka bbali oyo Aluna yali amanyi okuyingira oluyimba naddala olw'omukwano n'otega ekibatu ku muwala nga toyogedde ate abasajja nga Ngume naye yalina eddoboozi ng'akuba swiki n'ogamba kikino aliwo amaloboozi agatagenda kudda mu Uganda twalina matono erya Ngume erya Jimmy Katumba erya Serugga Fred ono yennyini aliwo bawa kata asinga akabina eddoboozi lyekyanjawulo kiki eririna nga tusobola kwogera ku lya Ngume ng'erya Serugga olireseeyo kuba balina amaloboozi ge gatya lwakuba Ngume yali yasukka mwanti obuzibu bwe mulina nti mulinga baana bato kiki oba otegeeza omwana omuto bw'atalaba mmere ku sowaani obusungu abuteeka ku maama naye nga taata yakola ki yagula emmere waka kati waliwo music gw'owulidde mungi nga Serugga yamukuwadde otegeera si buli omuntu alina kubeera muyimbi manyi okuna omubeezi abawo olubeerera kati nga manyi ozanyisa eddoboozi ebenoonya tamuliramu ng'owange banange simulaba nayambuka nakkirira yali amanyi ekyokukola yama sekyewa yakona amalala gamuyinga amaanyi oba ndowooza ebyamuviirako obutakkanya bwafuna n'omukyala no kati olaba kankuwa ekyokulabirako Aluna oyo yatuukako time ng'ate ye Eagles mu biseera bya tiketi nga yasinga amaanyi mu Eagles kuba yasingamu hiiti ekuba naye teyadduka yali akyasoma oshegeera era ssente ze yakola mu Eagles ate ntono nnyo ze yakola nga yeekozesa kikyentegeeza si buli omuntu olina okwekozesa oluusi leka bakukozesa abantu abamu twatondebwa kukozesebwa ngaaliwo wagamba si buli omuntu alina abantu katonda batonda abalina ojjooba okujeera oshegeera so kati Sekyewa yalina eddoboozi eddungi ennyo muno omusinyize by the way mu kusooka owulya Sekyewa nali manyi mukazi baliwa bano sinali manyi eddoboozi lya mukazi nga ddungi omuntu nga mwawukanye weewolereza oba oyagala ensesayirirayininge naawe oshegeera naye naye akimanyidde ddala bulungi nti byafuna mu Eagles bingi nnyo okusinga byafunye ng'ali ki sooka otunyumize ava atya mu Eagles kuba abasinga twalowooza nti bwe yakyankalana n'ono omukyala Stacia siyinza kuwa nsonga ntuufu naye oluyimba lwe yayimba lwonna lubinnyonnyola alabika yayagala okutunula mu sowaani y'omukulu nga Buchamaani era nga Buchamaani bwe yayagala okutuna mu sowaani y'omukulu ne Uganda olwo natasobola kwewabula ku kiki kukola mbu awabule pulezidenti w'eggwanga naye enebakude naafe oli nakyema lya si pulezidenti alonda n'abalya kasasiro gwe kulonze jompabule ku nsonga z'abalalu tude enjaga bweba mbi mu ggwanga ng'era okwata n'abagirima
kati ate oleese omuwabuzi wo ku nsonga z'enjaga olemwa ajja kulonda tuddeyo ku music mukulu yeekolera gundi afunamu akasajja ayagala lingiza nze ndaba kwalimu okulingiza mu sowani y'abakulu ekyaleeta okusi nga tetunnagenda ku kyabasula mbadde njagala otupimiremu ne ku bakyala bano kusaasira yabasiima kikyali mukyala wa Geoffrey Lutaaya yali ku maanyi ga bbaawe mu bakyala ba Eagles ojja kwesanga yali asingamu amaanyi naye ate yali asingamu obunafu omuntu alina n'afulima yali nga bonna tebazirina. By the way kino mu nsonyiwe si mu mutima mubi Irene Namatovu mu kare mulimu ennyimba bbiri seravu ey'okuvuganya njitya olulala kuzaala kujagana talina mulimu naye okusaasira okuva lwatonya mu Eagles akuba hit pan hit ekitiibwa ky'abaami bw'aba takulabyeko Junior I love you najja netujja 28 bw'osiba face go kaddiwa netujja baby wange nze ndiwuwo omukwano netugenda nakuba kabunama wange enkola ya taxi netugenda bwe kusaasira lwabino ebyekisiru bye yeekolakola naye oyo omuwala alina talenti nga bwe nabagamba nojja kamoliri nantuma abantu bakasympathizinga nga kakwasa ennaku ate nga kalina empisa anerekeze kaana katoye nakuba bukodina that's why njagala nnyo omuntu okube ennyimba ezitambulira mu mbeera mwolina emyaka mwoli kaana kato kafuna obufumbo nga kato kyekali kategeeza kujjayo okulaga kanerekereze kuba naawe kati nga byebiri ate mu bantu nekajja nekayongerako obuyimba kati kafuna nnyo parental guidance okuva ewa misaki kati kyakakula nakakenjawulo kati bwogenda ku mukyala wa Lutaaya nti amaanyi ge gambuli nnyo mu bbaawo oba ng'ayonka nti bw'olaba Lutaaya ne Irene oba ogenda mumukola ki kumulaba kakati ate Hajati Sophie Stacia lindako nzija mukyala Lutaaya oba yeeyimbako nnyo manyi Lutaaya nga mugezi ndoozanga buli lwafunayo wali kinnaisi isinje nakikubira naisi andiravule bwalaba omukyala anyiize nga